Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero era tutunuulira ebintu 10 bye tugenda okutunuulira ku muntu oyo abeera afudde, oba tugambe bye tugenda okutunuulira ku mulambo. Gya tutunuulira ebintu ebyo 10 ng'olina obyegendereza, beera ng'obiwuliriza, beera ng'obiteeka mu nkola, bijja kuba bikuyambira ddala. Tutunuulire ebintu 10 ku muntu afudde oba ku mulambo wamu n'amalaalo ge. Ekisookera ddala, omuntu waba afiiriddwa, ababeera bafiiriddwa abafiirwa, gw'abeera ayitawo ng'obadde obamanyi mikwano gyo, kikulu nnyo okubeera ng'obasaasira. Kyama bulungi owafudde omuntu, kakkana bulungi otuule, beera ng'obasaasira, obagambe nga kitalo, kijja kubeera ddala kirungi. Kiba kya bulaba okuyimirira mu kkubo n'oyogerera eyo n'ogamba bannange nga kitalo, kiba kikulu nnyo n'okyama bulungi n'okkakkana n'obeera ng'obasaasira. Ekyokubiri, omuntu afudde mumuwe ekitiibwa, n'ekirala amalaalo ge mugateekemu ekitiibwa, temugalinyirira. Mwababeera bagenze okuziika, bwe mutuuka eyo gye bagenze okuziika, abo be musanzeeyo, amalaalo ge musanzeeyo ago temugayimirirako waggulu, temugalinnyako, abamu mugasangulizaako n'ebitaka ebibeera ku ngatto, si kirungi. Ekyokusatu kye mulina okutunuulira, bw'obeera oziise omuntu oyo ne wayitawo tugeze wiiki emu oba ennaku 3 oba mwezi oba mwaka oba myaka, ne bagamba nedda tumuziikuleyo, tumuziike ewantu ewalala. Bw'oba wamuziika ku mulundi ogwasooka, si kirungi kuddayo kumuziika. Mukitegedde? Kwegaba oba waziika omuntu oyo ate ne bamuziikulayo nga wayiseeyo ebbanga, tugenda muziika walala, gwe yaziika mu kusooka toddamu kuziika muntu oyo, olina kumwesonyiwa. Ekyokuna kye mulina okutunuulira ku muntu afudde, omuntu waba afudde tugeze n'alwawo nga taziikiddwa, n'atandika okuvaamu akasu akatali kalungi, kye muyita okuwunya. Bw'oba ogenze okusaasira abantu abo baafiiriddwa, oba n'ogenda ewali omulambo ogwo n'owulira nga guwunya, tolina kukwata ku nnyindo. Ekyo kikulu nnyo. Omuntu afudde tawunya. Tolina kuwandula malusu kulwokuba mb'owulira omulambo guwunya, si kirungi. Olina kukigumira. Luva we guli ogende ebbali owandule oyogere, naye toyogerera wano wennyini we guli ti omuntu ono ng'awunya, omulambo guno nga guwunya. Kya bulabe nnyo. Oba mubadde mukikola temuddamu kukikola, omulambo teguwunya, tegulina kuwunyirira ggwe n'ogira ennyindo n'ozinyiga ng'owulira ofa ekivundu, nedda. Olina kukigumiikiriza, olina kukigumira. Bw'oba olina masiki, teekako masiki ku nnyindo bw'ogenda ku muntu oyo gy'ali eyafudde n'atuuka okuvaamu akasu akatali kalungi. Kwegamba kutwaliza ewamu, si kirungi kuwandula malusu olw'okuba owulidde omulambo nga guwunya ate ng'oguliko awo wennyini, oba okwogera n'ogamba nti bannange omuntu ono ng'awunya, si kirungi. Mulina okubeera abeegendereza, kuba ekyamazima omuntu afudde aba mukambwe, mulina okubeera abeegendereza. Ekyokutaano, bw'oba omanyi nti nziise, okutta ettaka bulungi n'oyiwayo wansi, obeera oziise bulungi nnyo, oba n'okwata obumuli, ennaku zino mukozesa bumuli, n'oteekayo wansi. Bw'omala okukola ekintu ekyo n'omanya nti naziise, noonya ewali ekitooke wonna, sikayo akagogo keeyiseeko mu ngalo. Bw'oba tosobodde kufuna akagogo ako, kale funa ku mwetanga ebbalibbali gweyiseeko mu ngalo, olyoke ogende gy'obeera. Ekyomukaaga, bw'oba omanyi nti wasuzizza, tewagenze ewafudde omuntu n'osuza, kikulu nnyo ebintu ebyo bw'oba ogenze nabyo, kati ng'ekikooti oba bed cover, tugambe kale blanketi, ebintu ebyo tosooka biyingiza mu nnyumba, sooka obiteeka ebweru, byanikikokko. Bw'oba olina omwetango osobola obbiyiwako omwetango, kale n'oba tolina mwetango nga tosobodde gufuna, sooka obireke ebweru, bisiibe ebweru, omusana gubyakeko, kijja kuba kirungi nnyo. Ate ggwe naawe ggwe kennyini bw'oba ogenda kunaaba, jjukira w'osuza, wodda ewaka oteekeddwa okunaabako. Kati bw'oba ogenda kunaaba, noonya ku mwetanga ebbalibbali, guteekeko mu mazzi ago k'ogenda okunaaba, beera ng'ogweyirako, kijja kuba kikuyambako okwetangirako ebyo ebitali birungi by'obadde oggye, gy'obadde wasuzizza. Kikulu nnyo okunaaba ku ddagala, naddala ogwo omwetango gukola nnyo ku nsonga eyo. Ekyomusanvu, kikulu nnyo okubeera nga mulima ku bijja. Ekyo mbabuulira mu abantu abali wano ku kibuga, mufube okulaba nga muddako ku byalo mulime ku bijja. Kisobola okukubeezaawo nga toweetegeera, obwavu ne bufuuka obwavu, ng'ebintu bye byonooneka, naye ng'ekikireese kubeera nga toyagala genda kulima ku bijja. Kwegamba okutwaliza ewamu, kikulu nnyo okulima ku bijja. Mu abazadde muyigirize abaana, mutwale abaana mu byalo babeere nga balima ku bijja. Ekintu ekyo mukitunuulire.
Kati ekyomunaana bw'oba olima ebiggya ng'obadde oli mu kulima biggya oba tugamba omuntu oyo abeera alima ebiggya tabuuzibwa, tolina kumubuuza. Tugeze obudde bwa kumakya olina gw'olengera ali mu kulima biggya n'oyagala ofukamire omubuuze nti wasuze otya nnyabo oba wasuze otya ssebo. Si kirungi, omuntu alima ebiggya tebamubuuza. Ekyomwenda kya bulabe nnyo okuteeka obubi mu malaalo, kwegamba n'ova eri n'ojja n'ositama makkati mu malaalo n'okolamu obubi. Kya bulabe era kisobola okukuviirako n'okugwa eddalu. Ekyo mbabuulira, si kirungi kwonoona mu malaalo. Ky'oba olaba nti nabagambye amalaalo ago mugawe ekitiibwa, omuntu afudde oyo mumuwe ekitiibwa. Ekirala mumwagale kuba naye abeera abaagala, wadde aba afudde kuno ku nsi abeerako, tuziika mubiri. N'ekisembayo eky'ekkumi, buli w'olaba amalaalo gammwe oba ekiggya kyammwe ng'enkuba weetonnya amazzi gakuŋŋaanirawo, amalaalo gonna ne gabeera mu mazzi makkati, ekyo nno si kirungi. Olina okufuba okulaba ng'amazzi ago mugamalawo gabeere nga tegakuŋŋaanira mu malaalo. Si kirungi abantu bano okubeera ng'amazzi gabayingiramu, abantu bano abeera baafa. Mubeere nga mugakolera ekkubo gabeere nga tegagenda mu malaalo. Kwegamba okutwaliza ewamu, si kirungi mazzi kuŋŋaanira mu malaalo. Mukitegeera, amazzi ago olina okugalwanyisa n'ogakolera ekkubo galeme kuŋŋaanira mu malaalo. Kyenjagadde okubeera nga n'ekyo nkibabuulira kuba kikulu nnyo. Amazzi bwe gakuŋŋaanira mu malaalo, abafu abo kibayisa bubi era banyiigira ddala nnyo n'amaanyi. Bayinza n'obbaloosa ne babagamba nti amazzi gatuyingira nti oba enkuba etukuba. Bulungi nnyo mulina okugalwanyisa amazzi galeme kubeera nga gakuŋŋaanira mu malaalo. Byebyo bye nsobodde okubeera nga mbabuulirako ebikwata ku muntu afudde wamu n'amalaalo. Kwegamba byolina okubeera ng'otunuulira wamu n'okwegendereza. Kye mbabuulira, mulina okubeera abeegendereza ku bantu abo ababeera bafudde. Ekyo mbabuulira mubeere beegendereza nnyo nnyo, ate ekirala mubaagale. Bwe munaaba mubaagadde nabo bajja baagala. Ekyo mbabuulira. Kambuwe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, ajja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mbeere bulungi, mweraba.